po jako akawuwo. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga akuutidde Obuganda okunyweza obumu nga kyekyoka ekyokubatuusa ku buwanguzi n'okuvuunuka ebisoomoozo ng'okwogera bino asinzidde mu bimuli bya Bulange Mengo mu kuggalawo enkola y'okuwoza oluwalo ey'omwaka 2021 kwetabiddwako abantu ba Ssaabasajja okuva mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo wamu n'amawanga g'ebweru okuli Amerika, Bungereza wamu n'amalala wamu ne bannabyabufuzi okuli n'ababaka ba Paalamenti. Era bwe tunaasanga ebitusoomooza tujja kubivuunuka. Mwabali wano abalina amaka mukimanyi maama waka bw'abeera n'abaana aliko bagamba manyi gwe taata takwagala bulungi. Tolaba luli ebisale by'essomero yasooka kusasulira Christopher. Lwaki yawa Christopher? Ow'omumbuga agamba nti Buganda kabaka y'entabiro y'abantu bonna era nga yabagatta nga kirungi okukuuma obumu n'okwewala eŋŋambo ezibungeesebwa kubanga ezisinga zigendereddwamu okunafuya obwakabaka wabula beesigama ennyo ku bubaka obuva e Mengo ate nga buyise makuba matuufu. Ere kubifulumira e Mengo nga mwagala okumanya ekituufu. Ssaabasajja kabaka tayogera nnyo okuva edda wano mu Buganda mwena mukimanyi naye lwaba avuddeyo eddoboozi eritambula mwaka mulamba ovudde ku byakabaka oyagala byani? Ani ayinza okwagala Buganda okusinga kabaka? Omwami wa kabaka atwala eggombola Linakawa Ssenfuma Timothy Basajja Ssubi alopedde Kamalabyonna ng'abakungu ba gavumenti eya wakati we bakyagaanidde mu ofiisi z'eggombolola ekikonzibiza emirimu. Oweekitiibwa tuzze tukyogera lunyi ekyali mu buwambe nga tukola bulungi bwansi nagenda okusimbawo emiti naye omulamuzi yanga nti genda osabe PRO mu judiciary ya bwananzikiriza eno onojja n'osimba emiti kyenalabanga mu nkola y'emirimu si bwe kiri. Abakulembeze ab'enjawulo baliko obubaka bwe bawadde abantu baabwe naddala ng'omwaka gugolekera okuggwako omuli okubeera bakoze nnyo n'okulima ebyo ebivaamu ensimbi gamba ng'emmwanyi. Ffe tukyenyumirizaamu ensonga endala oluwalo wano mu Buganda buba buvunaanyizibwa bwe twegattira ffenna etulaga obuvunaanyizibwa kubanga kitukakatako okwenyigira mu nteekateeka zonna eza Buganda. Tukuŋŋaana ne tubaako ebintu byala byogera ku nnono zaffe okuva ddala mu byalo ku miruka ku magombolola tugenda okutuuka wano embuga ng'ate batuwa obubaka obw'enjawulo. Ate y'omukulu w'ekika ky'entalaganya Omutaka Bambaga ng'ayita mu Katikkiro we Haji Majidu Mayanja Balamaga asiimye bazzukulu be abaliko bye bakoledde ekika ng'omukolo guno guyindidde ku Northern Bypass Resort e Masanafu mu ggombolola ly'e Lubaga. Haji Majidu Mayanja Balamaga Katikkiro w'ekika ky'entalaganya asinzidde wano n'ayanjula enteekateeka etuumiddwa tumbula ekika kyo egendereddwamu okutumbula pulojekiti z'ebika ez'enjawulo era ng'obukadde obusaba mu 6 bwe bwetaagibwa. Tusobole okufunako ekifo ekyobuvunaanyizibwa oba mu kibuga kyonna ekitali kyewala oluvannyuma tuzimbewo ekizimbe namutayiika ekisobola okubeerako ofiisi zaffe ate nga tujjamu n'ekigindi ekigulira amagala eddiba tubeere nga buli kiseera tuli mu kusabiriza naye nga tulina bwe tujja ssente nga ekizimbe kyaffe kuki. Era nkubiriza bazzukulu b'Abambaga mwenna batalaganya okubeera awamu n'ekika kyammwe. Ate yakulira ebyamawulire mu kika ky'entalaganya Kaddu Franka akubiriza abavubuka bonna okuvaayo okwenyigira mu mirimu gy'ekika ku buli mutendera. Nga abavubuka bonna abali eyo ab'ekika eky'entalaganya ko n'abo be tuzaala bayita abajjwa mu kika kyaffe okujja okuvaayo tuwagire enteekateeka ze tugenda nazo mu kika nga Katikkiro bw'azoogeddeko. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Wamu n'ab'emituba n'ab'ennyiriri bannaye entalaganya mugikutte bulungi.